Abamu mummwe muba mwagadde abantu mugenda ne mulowooza nti mugenda kubateekako influence y'amaanyi mubakyuse, naye kyenkugamba omuntu bw'aba akwagala asobola okukyusa enneeyisa ye, because omuntu can easily play a character bw'aba nga ayagala kudupinga okumukomitingako. Era abantu kyasinga okusooka nga mwakeefuna kubuuza oyagala kinaawo, without you holding back omuntu omubuulira exactly what you want. Lwaki olowooza touch playing with it? Gwali olabye omukyala gwe bafuna oba n'ofuna omuntu omulala ng'olina mukyalawo, for most of men, married men, ekintu kye basookerako okukola kwogera ku mukyala wa waka, n'amwogerako kino, gundi yankoze kino, gundi yankoze kino. Bw'omala okumwogerako gw'oba ogamba abeera muntu ng'awuliriza bulungi nnyo, ng'amanya ki ky'oyagala, ng'amanya n'oli kye yakunyiizizza. Olw'ensonga nti oli oba tokimubuulidde, kati ono bw'akikwata ng'akipuleyinga bulungi nnyo mu bwongo bwo, ng'otandika okulaba nti omuntu oli mubi nnyo, ono gw'ofunye olwaleero ye mutuufu. Naye nno kankubuulira, abakyala balungi nnyo nabo nga tonnaba kumuteeka waka. Nabagaye leero nzize kusabula, sirina wange. Abakyala bw'oba oyagala munno, bw'oba olina kyaliiwo yenna gy'ali, mutaginge, muweereze kalayivu kano, omugambe Haji azze kwogera bibye, balina ne bye bamutumye abyogere, yayokye agende. Byonna byogenda okulya ku programu eno tobinteekako, nina obubaka bw'abantu bungi nnyo nga nange nja kuba mbuteeseemu amagezi gange. Omukyala bw'omukwata n'omuteeka awaka, atandika mpola nga buli kimu akigondera. That is bw'oba omukutte n'okyusa. Bw'oba omaze okukyusa ng'oli omaze okumuggyawo, as time goes on, the self-entitlement will creep in. Ng'oli bye yali asaba, kumbe ng'oli bye yali atandise okukunyiiza, naye ajja bitandika mpola mpola. Nze nkubuulira ebyange ennaku gaye nazze kubyogera nga bwe mbyagala. Ajja kubitandika nga n'oli bwe yali. Bino kye njogera oyinza okulowooza nti nkubye bakyala, naye ate mmwe benfuba okutereereza abalina olwedda abantu bammwe. Abantu bano bagume, bafune amagezi agategeera nti nno omupya gudibya omukadde. Tutambule mu nsi nga tulina obuvunaanyizibwa, tusobola okubaako ebintu bye twewala. Nammwe abaasookayo self-entitlement eyo tugezeeko okuba nga tugyejjamu, tube nga tugyejjamu, but above all nga tugenda okutandika, because I just wanted to speak about love. Abantu nga bakwataganye, basisinkanye, how they should behave, bakwataganye batya, beetegedde batya mu ngeri etali yakwerimba, bagende okutuuka mu finances nga balina obukulu oba nga balina obutegeevu obusobola okubayamba obutakola nsobi. Basebo ne banyomwe abakyala mbaatulidde nti bwe mutuukayo nammwe, in fact kano kabeere ka advice k'abasajja. Omukyala gw'ofunye nga mupya, naye bw'onaamukwata n'omutwala awaka, bw'anaategeera nti namaze okutuuka awaka ng'ateredde, naye agenda kugenda mu kye bayita self entitlement mode, atandike okukola nga eby'omukadde bye yali akola, lwa nsonga nti nno mu butonde bw'omuntu bw'oba alina ekintu ky'ayagala nga tonnaba mukwatako mumutwalako buvunaanyizibwa, there are 3 stages. Bw'omukwata n'omuwa omulundi ogusooka, asanyuka kuba abadde takisuubira. Omuntu bw'omuwa omulundi ogwokubiri, atandika okusuubira. Asuubira nti olina okumuwa. Bw'omuwa omulundi ogwokusatu, it becomes an entitlement. Olina okuba nga omuwa. Olina okuba nga omuwa.
omwana agenda ku ssomero ayinza okukaaba nga pocket money we agudde naye n'atakaabira muzadde we kubanga bamusiseeko akasawo akabadde mu fiizi ze. Essente zaakutte mu kasawo zibadde zize ng'omuntu. Omuganda kyava agamba nti akange kakira kyaffe. Ziri ennyingi ze batutte is an entitlement. Akimanyi zibadde zigenda ku kusoma kwe n'okusoma kwe ayinza okuba nga akumanyiimu amakulu. Naye ekiriwo mu mwana oyo amanyi nti kiri olina okukikola. Na bwe kityo ensobi muffe ze tukola abantu ddala betuteeka awaka ddala abantu be balabirira bagenda bayita mu feezi ezo ne bagenda nga batuuka ku eno feezi esembyeyo gyempise eya entitlement. Omuntu akukutte akuteesa awaka akugulira emmere asasula renti akuwa ezize eza upkeep. Otuuka ekiseera nga okweyanza tokiwulira nti weeyanza n'okweyanza wabula oyinza okugamba thank you as an instinct okyogera si kyamaanyi lwa nsonga nti nno wasuubira era okimanyi nti leero yakuwadde n'enkyagenda kukuwa. It's entitlement. Era nadda wano n'enkabasomesaako nti kyannaku nnyo omuntu okwata omuwala temufaayo abalenzi nammwe ngenda kujja temufaayo abawala nti muyinza okuba nga mutandise kaakati okunyiiga n'omugulira emmotoka ya $7,000,000 n'agikwata yes oli agambye nti yeebaza bwebaza kwejjako yes n'akwata emmotoka ya $7,000,000 omuvubuka katugamba agimugulidde ali mu Amerika n'atandika okufuna ebyekwaso byonna. Kino kibadde bwe kiti ate taliiwo oba oli awo n'afunayo akantuntu wano tubuyite buno omuvubuka azze waka azze kumukozesa gym oba wa boda omuntu yenna amuli okumpi kubanga one thing kyemmanyi ku bino ebyobufumbo omukyala ddala abafumbo tebatera nnyo okutambulira mu bantu bali wala. Emmere emuli okumpi gy'atera okulya tatambula nnyo kugenda wala they go where they least expect them. So